tourism for peace. Buli ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda ensi yonna ejaguza olunaku olw'ebyobulambuzi nga wano mu Uganda omwaka guno disitulikiti y'e Kasese yalidde muzinne waazo akendo okutegeka olunaku luno olw'enkizo ddala nga lweyambisibwa okussa ekitiibwa mu butonde n'ebitonde Katonda byetuwa ebisomba abantu okuva mu mawanga amalala okujja okwerolera. Olw'omwaka guno lwakuyindira ku kisaawe ekyennyakasanga ku lw'okutaano lwa sabbiiti eno era nga abali mu mitambo egy'enteekateeka zonna bagamba omulamwa ogw'emirembe n'ebyobulambuzi okutambulira awamu gutuukana bulungi era n'abayizi tebalekeddwa mabega. Tourism and peace, because minus peace tourism cannot exist. That's the fact. So the sim suits the sector of tourism. Benjamin Ajerere akuliddemu enteekateeka eno agamba watali mirembe tewasobola kuba byabulambuzi era basuubira nti olunaku luno lwakuyambako okusiiga ekifaananyi ekya Kasese ekirungi. When you are talking about tourism for peace, it means you are not looking at tribes, you are not looking at clans, but we are here together as a people of Rensori, people of Uganda, and then when we are together, we are then able to have a bigger picture of tourism coming to us. Onera agamba bakulu eyambisa okwanja ebintu ebibanyigiriza. So we want to use tourism to eliminate small differences, and then we see that tourism fosters conservation of shared resources. And in that tourism, we want to see that we promote the togetherness to protect our culture, our heritage, and our common natural resource. Think that we're going to be exposed whereby problems that we have like floods and what have you are going to be known by different dignitaries. Therefore, we hope that this day is going to make us be helped. Bannabyabufuzi nabo basabiddwa obutalukozesa kukunga abawagizi wabula balweyambise okukungaanya abantu bonna. Emize bwegitu jandibadde gye bamu gavumenti bamanye nti ffenna tuli bannayuganda kitukakatako ffenna ng'abannayuganda okubeera nga ffenna tuli involved mu process. We call for people to come and attend. We don't say it's only NRM, it's only FDC or NUPU. It is for everybody, regardless of their political affiliation, regardless of their religion, regardless of their ethnicity. We have invited everybody to come and attend. Mumbere Festo omusomesa w'essomero ery'Akamayiba Primary ategeezezza ng'amaanyi bwe bagatadde mu mazina ag'ekinnansi kubanga ge gannyonnyola eggwanga lyabwe obulungi. And our traditional dance is made in a way that it is entertaining, portraying the nature of the Bakonzo who live on the mountain. Musasizi Innocent okuva ku kimu ku bifo ebisulwamu agamba bongeddeko ne ku bifo olw'omuwendo omungi ogw'abalambuzi ogusuubirwa. Akurugira ntongeramu obuzubuli ng'omwabuleeba kugamba nti abajjenya abazungu abakuza kuyiza omupiira bw'omumiiso n'obulwati gwenda bafuna bakola kyo basitama kulambula ebisolo bitu kuno. Omumyuka w'omubaka wa pulezidenti e Kasese Kabirizi Henry asabye bannannyini wooteeri obutalinnyisa nnyo miwendo kubanga kisiiga ekifaananyi ekikyamu ekya Kasese. And maybe the park authorities make sure that our local people can use this opportunity to set up businesses. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kasese Alifazi Muhindi agamba enteekateeka ziri mu giya nga ne bassentebe abalala nabo bakwatira wamu. I've had meetings with the national team together with the district team. Mu bufube bumu waliwo n'empaka ez'obwannalungi owa Rwenzori ezitegekeddwa ng'enkuyanzo y'abaana ab'obuwala abagoogofu bazeetabyemu wabula nga 11 be baakasunsulwa ng'omu ku bano yasuubirwa okuwangula emmotoka kapyata. Twogeddeko n'abamu ku bawala abavuganya okuli Lilian Nyakahira n'abalala era basabye abantu okwongera okubalonda. Given support, I wish when I achieve this, I'll continue to advocate for environmental conservation and protect the nature of Rwenzori region. Because I have too much she's too confident, she has passion for this. It has been her dream since day one, and I believe she's going to be good enough for this. Ate abamu ku bateeka ensimbi mu mpaka zino batubuulidde lwaki basazeewo okuzivujjirira n'engeri abantu gye bayinza okulonda abo ebasiimye. Amaanyi g'oteekamu aso gy'oteekamu era still so harvesting. Abawala bazze era mbeebaza bagwabaze. Abawala bano bajjiddwa mu disitulikiti ez'enjawulo okuli Bundibujo, Ntoroko, Bunyangabu, Kabalole, Kamwenge ne Kasese era nga bano batunuuliddwa ne mu ngeri y'okutumbula ebyobulambuzi mu kitundu kino naddala nga waakajjawazibweyo ekweta. The fifth we shall be having inter-schools competitions and the theme is tourism and peace.